Nenga waliwo bano bakadama baba bakajja nga buli kimu leeta mama tukwe kano leeta buli kamu n'alya buli kamu n'alya obutungulu ebintu ebitegerekeka n'alya bagenza omusanga mutoyi nga afiiridde kulya alya byatategeera kulya ennyo wagiddeko mbozo nga bagidde ku nnyonyi ki kata bakoze ensobi ne batwawula ennyonyi Nante Gwe Sooka yange sijajjogera yange VIP twale eri bakobuddemu emibeebi kati otereke walabye mu nnyonyi buuza nze kinalabye mu nnyonyi nze ntanguddeko ziwera twale eri sidi gwe mutuliko ogwasozi olabye eki kakati baali bakamenya emisimbula ssaawa mmeka ssaawa 4 munnange yasuze seebase n'okulya saayize nga neesunze ennyonyi nga neesunze okujja eggada saalidde kintu kyonna kagamba bano mbasse ngenda kulya ebintu mu nnyonyi nabo bantegeere mwattu atuuka atuula mu nnyonyi mbuuza kyekyazzeeko kiki ndula akazi kajja keero kambuuza excuse me sir nga kabuuza nze nti ssebo otyo what should we pray we bring meat or chicken ng'abuuza ki ndeeta ennyama oba enkoko negaba bagudde ku mulimu emakindi mbasse nga mugamba iwa chicken nga kaleeta olwo kaleeta enkoko kiki kaleseki nkoko nkwata kasiliva puleeti mbikkula nga mulimu obugalo obwo bulinga bugalo bufi nga mugamba excuse me madam I said chicken and rice baleese obuceere bwebuti n'obukoko bwebuti babusaddemu bali bakekkereza kigambo nebubuza